SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Kusuubiza omukwano mwesimbu omutali bukuusa yadde. Kwata ku mukyala. Leeta bizibu. Nyawe makwateko. Mbaye nyina endowooza egamba nti gye naakoma okuba naye ajja kutuuka njagale. Niwe kibanga kigaanye. Yasobola okufuna ssente zange n'azimpa n'agenda bulungi. Nange tongana ab'omukwano gundaza ndabye. Twatulire Salongo mu maaso ge naye akutunuulire omugambe nti sikwagala. Sikwagala siwe kyamazima. Tomutunuulidde mu maaso, tunuulidde essaati. Kyamazima sikwagala bambi. Nze naye ojja kunjagala. Nedda bambi njagala oŋŋambe bulungi tinkusonyiwe tambula ogende. The annual Kabaka Birthday Run returns on Sunday, 7th April 2024, starting 7 a.m. at Lubidi Mango. Use your Airtel Bono bundles to call anyone on any network to buy kits at 20,000 shillings each from the Airtel shops Benjuanuka, the Body Center and New Taxi Pack, as well as Majestic brand offices at Bulange Mango. You can also pay using Airtel Money. Dial *185# option 5 and follow the prompts to complete payment. Kits bought using Airtel Money can be picked up daily, 9 a.m. to 6 p.m. from Airtel shops, Wampeo. The Kabaka Birthday Run 2024 is brought to you by I&M Bank, Nivana, Uganda AIDS Commission, UNAIDS, Bukit Dolu Popular, Daily Monitor, Majestic Brands and Airtel. A reason to imagine. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Aisha. Ninga nange kyenjagala. Ati sisi Aisha afuna oluto ne bukyanga alulina. Mazima. Niwanza yakana kamyonza ya 10 z'abantu awo ngazi. Aisha. Wena kyokozesa. Sijagamba simu. Watano ofuna oluto bate mukozesa kapiira. Ninase. Wena kyokozesa. Gwa abakazi baye mu nsi. Kuli wangamu. Obadde ki? Yagamba alido. Yanimba bwalina oluto. Wamanyi kyayinza okuba muntu. Onayo ku mwana Aisha? Sinayo mwana se. Lwaki tozaira musajja nga bw'atyo, musajja w'obuvunaanyizibwa. Tisimwagala bwebuzibu. By the way, Salongo, omusajja yali ayagala okukusiba mwako makuki. Omusajja oyo tufusimanyi kikyanjagaza. Akyakuliko? Akyandikira okwosa jjo poliisi yajja ne nadduka budde. Bwe wadduka? Naye kiki? Obuzibu kwe buva ku nsonga ya mukazi ono. Ate ng'ensonga yange ntuufu nnyo. Omuwala ono tafa kweraba mukono tunaakutandika byakwagalana. Tulina kuba tusisinkana, tunyumyamu. Kale nga bamanyi abantu tumusisinkana mu kifo baali nga balina we bafumba caayi. Kati one day wayise emyezi ngenda nga tukwatagana nga buli omu agenda kwesiga munne. Naŋŋamba njagala
kola dduuka mu ttawuni wano. Ne mugamba mu ttawuni wano n'obisobola, ebintu by'ettawuni nga biri expensive nnyo. Ogenda ddikola, olunaba akagwero leveni ejje, abakanso bajje. Ekibyo kaleka bikwetagisa okuba nga n'emiliyoni ya ssente oba 2. Kati bw'osaakola nti wa miliyoni 5, olina ssente mmeka? Nanga nina emiliyoni 10. Mugamba gwe wazijjawa. Mbadde nnima. Nga tanaafuuka mukyala wange. Nanga mbadde nnima eyo mu kyalo nga nkuŋŋaanya. Mugamba oke. Nyezo ssente ezikumala. Tero nga ngamba jangu nawo mpe ku magezi. Kati mpangiseewa mu kibati wafaanana watya oba bwe mpangisa mu kigogo ne mugamba byonna by'oliko ng'olina miliyoni 10 wano mu ttawuni. Bagenda zikulako zibe nga tofunye mulimu. Naye ssente zibulako. Niyo mandi awo nankubisi nangana ebbanga tulabaganya osobola okunneesiga ne mugamba kuki nanga jankubule maaso ku maaso. Ne ŋŋenda. Nangamba njagala onnyambe. Ompale miliyoni 10. Mugamba miliyoni 10 nti. Mugamba miliyoni 10 nzikuwola ntya abantu ng'abayaaye. Nangamba agwe neesiga nze mmanyiddwa biki. Nangamba ate nze ne oba tommanyi ndi mwesigwa. Ne mugamba sooka mpeemuko obudde. Ekitwala ennaku nganya ddamu nakola ng'awola ensonga yange ne mugamba ensonga yongirowoozaako naye ekikubo biyinza okubamu obuyaaye. Bazadde bo mbamanyi naye ate ggwe bazadde tebula tebikyakwata kasofuna ssente. Nangamba neesiga ekyamazima tukwatagana nyamba. Nfune akalimu kenkola ne wano wenkola mpulira nkoyo ate nga ssente zange nziina. Ekyamazima nali ngenda kukanika mmotoka yange miliyoni 10 ezo. Nangamba sikanika emmotoka nsobola zifuna omwana ono kamuyambe bw'anaakola akaduka tusobola okweyamba gye bujja. Kayinza okukwatayo mu ngeri yonna. Enkwata miliyoni 10. Bifo nga sinnazikwata namubuuza ziri ziwako eziri mu bbanka. Ngamu ekyo yannemba. Ssente zaali mu bbanka. Ne mugamba ngenda kuwa ssente ezo enkya. Tikale. Ntusinkana nava ku mulimu ssaawa nga 3 ntusinkana ne muwe ssente. Nga si mukyalawo. Nga si mukyala wammwe nga wamanyi nti n'abantu. Kati teekwana kwekwana kati ne manya engeri gye tuteekwana tuli bamukwana ajja kumpa ssente zange. Ne mmanya ne bwe nnaagattamu eby'omukwano bino tajja kumpa ssente. Ne nkigumira. Kati lumu afuna kampuni. Mikwano gye mbu bagenda mu kiraabu. Ne mugamba nze nno sikiraabinga. Era ebyo siragambye nyingira wakasaawa egi. Kati bagenze mu kiraabu bakuba ebidongo byabwe biwedde. Agenda okukomawo nga ssente yazise mu nyumba bagimenye ekimu bakitutte. Ezize 10 ezange 10 naye ate niba nti ziri mu bbanka. Kati mandi awo enkera nga nkubira ngamba jangu. Mubuuza kingamba jangu yali wamukono gwe yali yasuze. Ngamba jangu olabe. Amugamba Aisha buzibu kikoye gwe jangu. Nvuga emmotoka ntuuka waali ngamba kiki ngamba ndume ekyamazima bino mbiganga nyimire ku magulu gange aga ssente bazibbye. Ne mugamba Aisha yogera mazima nanga abazibbye. Ne natuuyana. Naye nga obwongo butokota. Naye ng'enjoga yawera malaga nti tufu ssente bazibbye. Tuuka ku nnyumba yali asula ng'ennyuma oluggi baaluggye yaluteeka wali. Obwongo ne bunneesiba ne ngamba ssente zange. Nimbaako be nanyinza nga mutwale ku poliisi. Nimbagamba musooke mukiwemuko obudde. Tukiwe ennaku ezi. Ono omuwala tabuze nga waali. Ne ngamba singa yali yazibba. Natulaba omu ne ngamba singa yali yazibba. Yali badde aduse zino ennaku. Nenkyongera ennaku endala ezi. Omwana ono waali. Ne ngamba nno kati ekituufu kiri nti okufiirwa kwatuuse. Banziba ne kasita nsigaza obulamu. Tebatutte mutwe, tebatutte emikono, tebatutte magulu. Ne muga Aisha. Yeno we musanga abeera mu maziga. Muga Aisha kati omanyi ekituufu. Ssente nazikola na mikono ngisigaza amagulu nga sigaza n'omulimu weeguli. Nze nkusonyi. Nangamba onsonyiwa otya bwe kati amuno bamugamba ayinza okukolako obulabe akulimba biki abasajja ne mugamba tekisoboka. Ne kati lumu mba ndi awo nakwesi nangamba njagala kunoonya ngeri ki gye nkusasulamu ssente ezo. Kati nanga tolo nfunye bampa amagezi genda mu bazadde yakisi bafune kye batunda kati naye nkambwa ne mugamba ekyamazima omanyi mpa ssente zange. Kyava ngamba omanyi at least nja kugenda ku mudala neetunde nenga nayinza ssente zo nenzikuwa. Kati ekyo ne ngamba kale buli omuntu ekintu kyatuuseeko. Ne ngamba naye Katonda gwali mu ggulu bituufu oba si bituufu. Ng'ekyamazima Katonda ngamba bituufu.
Katonda guba mutima gwo. Ya guba mutima gwo. Amashitufu mwala bamubba. Nengamba n'emyoni zange 10 ddala wataliga nti waluganda yazibye singa wadde muganda nga yazibye yego bazibyeko nandigumye lunaku lumu ndi mufuna nengamba n'omuntu gesigenda kuddamu kulaba kyavaamu n'omutenemula Aisha omanyi olina omusajja nti siina nga ekituufu kiri nti ogenda kunya buyinza kusulamu ssente zange naye togenda kupakasa wabula nsiina mukazi ono si Naalongo balemanyi Naalongo namugamba siina mukazi tugende eka nangamba mpaayo akadde namugumikiza weeks bbiri naye ng'ekinkakasa nti omuwala bamubba ssente nga waali nga tabula neŋŋamba ono omuwala kituufu bamuzaala amanyiwo naye abawala bagezi naddala buze n'agenda e Saudi oba Dubai ssente ku express zimutwala mu bwangu miliyoni naku 3 4 abakoze eki abafumye naye nga neolaba takikoze ono omwala kituufu bamubba naye nga naye mulaba ali staaka nemuga tugende mutwale waka nakwesi nangamba nzikiriza naye n'ennyumba nebadde nsula olwo ng'avuddewo agenze wamukono gwe yatadde ebintu nangamba siira bintu nebiteekawo wabula ngenda kujjawo n'engoye entonotono nemugamba oke jangu najja faaso kagenda ku musaayi ne batukebera bulungi tandika okubeera ffenna nezidde okunywa ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tubalamusizaako tubabuuzaako gye musinzidde okubeera nga mutulaba kibadde kitukakatako okunoonya ku Salongo ono ne mukyala we Aisha ku TikTok okuba trendinga nnyo batambula nnyo era waliwo omukulu ayagala okusiba Salongo ono otulaba nga bintu biri awo ku TikTok atera nnyo okubako ku live era nga tubeerako tufollowinga so wenaba nga buli mukyasanga kyayogera ku Salongo buli mukyasanga kyayogera ku Aisha neŋŋamba njabba noonyako kulumu byebigere bino tusinzidde no mitiyana tulabe ensonga zino lwaki Aisha tabeera happy lwaki munyiivu nnyo buli omu yeebuuza lwaki abasinga bagamba Salongo omuwala ali mu buwambe amutulugunya mukuba nnyo waliwo omwana yagamba Salongo mbuno owunga mbu omwana ayinza okuba yawunga kitegedde kitegedde kiki ndi Salongo nawe oli Salongo mbwera nga mbu nga wakutte ku muntu oyinza omugako ssaawa 2 ezakawungezi mbuno omuvako ku makya ssaawa 9 oyo omuwala yabyogera we Dubai naye omuwala oyo nabeerako kko naye naye byayogera kale yateekamuko okunswaza olw'ensonga yali amanyi abakazi ebiseera twabukana baayagala nnyo obeeraawo nga totegeerekeka naffe abasajja bukyawo omukazi bakukyawo oyagala abeeraawo nga useless kati yalowooza nti nja kubeera eno wala esente zamutwala Dubai nze nazimuwa yalowooza nti nja kubeera wano nsiikiine agenda okulaba nga n'akalimu kende kankola nga nakavaako nga nafuna akalimu akansobola okumpa akasenya kanyongerako waggulu yali awaayiriza ebimu yawaayiriza naye bwebwega nti nali mbaddeko naye bituufu ate bino byokufiira ku muntu mbu bwowa obunza byokufiira ku muntu yali yawaayirizaamuuko tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga Airtel kukubiriza nti munnange jangu weetayo emisinde gya Ssaabasajja Kabaka egy'amazaalibwa era nga tukukowola gwe wena gy'osinzidde okubeera nga otulaba mu byalo mu bibuga mu nsozi mu bisiriko jangu ennaku z'omwezi nga 7 tubeere nga ate twetaba mu misinde gino egya Kabaka's birthday era ey'okubeerawo okuviira ddala ku makya saa 12 obeere ng'otuuseewo awo mubiri mmengo tugenda okubeera nga tusinziira tudduke era nga omulamwa gw'omulundi guno gugamba nti nze naawe tusobola okubeera nga tukendeeza akawuka akaleero oba tulwanisa akawuka kaleeta mukenenya tubaze paka ku myaka 23 ng'akawuka kukaweddewo naye tugenda okuba nga tukikola tutya olunaku kujja ku mulundi guno okwetaba emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka mu Lubiri e Mengo jangu tiketi ya $200 era ng'osobola okuzifuna tiketi osobola okuba nga ogifuna ku New Tax Park waliwo service center eri awo ya Airtel osobola okugenda wali ku Lumu Street nawo newefunirawo tiketi yo ekusobozesa okubeera nga
wetaba misinde gino oba okugenda wali ku Bulange Mmengo mu offices za Majestic Brands obeere nga ate nawo ofunawo tiketi yo gwatasobodde kubeera nga otambula mu bifo ebyo bye nkugambye genda ku ssimu yo nyiga star M85 ash nobeere nga olondawo option number 5 ojja kuba nga omaze okufuna tiketi yo yakusobozesa kubeera nga ate oyingira oba nga weetaba mu misinde kino Airtel eyagaliza Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa ag'essanyu kwata ku mukyala kuleeta bizibu nyawe makwateko temuli bafumbo tuli bafumbo Aisha tubuuzeeko Asibe mtewe wasira. awo mpulidde ku ddoboozi mbadde siriwulirangako obulamu bulungi Bulamu. Bandibadde bulungi naye si bulungi nnyo. lwaki si bulungi Ensonga ono zaakunnyonnyodde munaye. Ekibuleetera okuba nga si bulungi. byakunyonyodde byonna byonna bituufu Bituufu sibo. so tunyumize byajja bitya Tuufu siina kyeyinza kugamba byonna nga waabikunnyonnyodde we byali. Ekyamazima nagenda ewuwe era mbeerayo byantuukako ssente kuzinzibako naye ye ng'omusajja simwagala kyekyamazima. mu kugenda ewuwe temwekwanako Obuzibu bwava awo nga ssente bamaze ozintwala kuko nze sikyalina gye nkyalaga. Ssente z'omusajja yali azimpadde nnyingi nga nnina kukola ekyo kyagenda we naye nga saakyagala. zino ssente miliyoni ku wali ogenda zikolamu Kabwakunnyonnyodde era twali tugenda nali ngenda kukola ddooba bazibba ne bazibba bwe twali tugenzeeko awo twasanga bamenya. mu kumwewalako zino ssente yali nga temwekwana yadde Yali namwegayirira nga neesize kubanga twali tuludde nga tulabagana. Munnange nanneesiga era yaŋŋamba nga azimpa kyeki n'alaga nti tunneekyangireko nemugamba nedda njagala engeri gye mpitiddemu ggwe nenkunyonyola tubikwasaganye ffenna onnyambeko ku bye simanyi ggwe byate by'omanyi tandika okukola. Teyankaluubiriza nnyo kiri awo n'azimpa. kuba omuntu asobola okwebuuza nti mu bantu bonna bonna be walina lwaki gwasalawo okwewulako Kituufu ekyo nali maze naye nga tulabagana obulabagana nga temwekwana emyezi ng'etaano kale nga tufuuse bakyali. nze kyemmanyi bweba nikyaliwo okumala emyezi 5 sometimes feelings zijja naye bwe todda nga mufuna feelings zonna zonna oliwo we lwa kizibu ekyo kyekyamazima. omazeyo ebbanga kyewuwe Ewuwe kamalayo emyezi 3. so ogenda kubeera mu mbeera bweti pakadde embeera sigyagala nga yo naye siina wenjija ssente ze zimudiza wabula njagala ekintu kimu njagala akkirize nze sijja kubula kuvawo bule ngende bugenzi njagala nzikirize aŋŋambe mutima mulungi muteddeko akayimba k'omukwano mutima mulungi saye musooka kajjeko akayimba awabadde nti omwoyo gumuluma awabadde ogamba nti waba akkiriza agambe aŋŋambe tambula ogende ove wano nkusonyiye kyenjagala nja kutambula ngende naye nga sebbye nti nzibuke mbule bubuzi kuba ekyamazima ssente yazimpa awo mba nkozemu nze nga nze mba mutima nkozemu nga bwe nkirowooza ndaba nga abakoze obubi njagala nzikirize aŋŋambe njagala ogende genda oba bukyaŋŋambe genda nkusonyiye kati mu bimpimpi olinganga ali mu buwambe siri kuba
nagendayo nga neesaliddewo naye olwakino ekyajjawo kyekyantwalayo naye nga siri ng'owambisebwa. Salongo, Aisha ewo tugambe kati tali mu kusasula bbanja. Aisha kubanga bakujasira kubuwasa buwasa. Nange ensonga eri bweti. Nalina mukyala wange omukulu Naalongo. Anoba n'agenda. Nga COVID yakatandika. Nembeerawo mu mbeera nga mbeera bwomu. Kiro nina ebizibu bya Aisha alabamu opportunity. Aisha ono singa abeera nga ziyadde bya ssente byaliwo nanze nga ku mutima byanvaako. Naye singa abeera nga azze naye nakuba okwenjera n'abakazi. Noli. Aisha nakyenkola nze mmanyi nti olunaku lujja kukyanga nti kyamazima kati mpulira nkwagala yansazeewo mbeere naawe. Kitegeera. Onokuntwala ku TikTok tibwali bugenderevu. Mukadde akunalowoozanga nti oba bwe natuuka waka naasanga adduse era nga musamuka ntugenda tukola ffenna. Era ne vidiyo yasooka nali awo nga ndaba munyiivu nnyo nemwebakakole nenkola vidiyo. Ne vidiyo zonna zituze tukola abantu bo balowooza nti content. Naye content yabaako ne waakoma. Si content. Waliwo omuvubuka gwe bayita Honorable waawo mu ttawuni, muvubuka mumanyifu nnyo. Namulebe yabatwalako auto. Namuyitiramuko mu nsonga ezo kuba ye omu ku baali basooka okunoonya okunsiba. Nasooka n'abaako wampita yansanga mu ttawuni neŋŋamba sooka ojje musajja ggwe. Neŋŋamba ngenda kusalayo omusango ngenda kusiba wamba omukazi. Netula ne munyumizamu buli kimu. Neŋŋamba bwe kiri nti ye naŋŋamba naye omukazi nsobola omulaba ne mugaba simukulaga. Kubanga mmanyi bwe nnaamumulaga agenda kubaka amagezi ga mwana ngamba nedda sigenda kati kolo n'agenda nakwesima nga sigenda kulosa mukazi nga bolowooza oba kumutwala oba mu amagezi gakuddukako kabula nze gwe mundage tugende tutambule mu kafo akamu atwagenda kwenula eyo nabako byamugamba namugamba naye kati nambuuza omukazi omaga ne mugamba omukazi mwagala naye oba ofunye omusajja bawala bangi ku siti babonaabona tugende beera n'omusajja ono olunaku lujja ku kyomwagale beerawo ennaku bbiri zandaga essanyu nate ennaku ezaddako tulinga batujju ne ku piki okugira ku piki emu abadde agambye nemugaje tugende wamakaire wakati muna Emboozi gye munyumya ng'abafumbo n'omulamu na munyumya yange kizibu ene waliwo oluusi lwakunyumizaayo enyambe nemujukanye mwalimu naye atera kunyumiza dakiika 3 mu lunaku. Embeera ze wewamala naye nga muli bamukwano emyezi etaano gye mwamala nga temunaba kwewa nga tennabaawo embeera ze zali zinasirifu nga bwali naye muntu gw'osanga nemuseka nakugamba nze ngulirayo ku nkoko awo n'omugulira ngulirayo kino kaganga musanyufu nnyo tubeerawo naye kati ekyamazima nange byansobera ate nze namulamu omukisa kuba nze ekituufu kinti mpulira mwagala. Before nga tunamuwola ssente wali omwagala n'otunuulira omwana ekirowoozo n'okifuna naye nga tusobola kimwatulira kubanga nali mbafunyeko omukwano nga bangi nze nyina enkola yange eri bweti nze ntera nnyo okubeerako mu bbaala naye nembiramu abawala 10 bonna mbakwano omulundi ogwo gye bigenda okuggukira nga tekuli kanjagaga omusajja omwenzi nesigala nga balowooza nti ndi mwenzi naye nga ze manyi kye nali nabala nga saagalako n'omu. Era bano balina group yonna nagikwana amangu bwe nkwagala naawe nkwagala bwe mpe nnamba kati bagenda okwesiga nabaga omanyi nti gayi yankwanye nange yankwanye musiru bano omusajja omwenzi nafundikira nga nkyenoonya bafunako omukwano ojjukira omukwano olwogatta mu laavu omukwano ogwo guba gufudde kati nagenda ne mbanyumiza ku bizibu ebyenda mu bufumbo n'ebiti naye nga mufunagaye kyamazima akawala ako kama Katonda ono nosirika nepaka kyatuka nekiggwerawo ddala kati nekya ssente bwe kyajjira era namuwola essente nga mulaga nti nsobola okwesiga mu buli mbeera yonna ate nga ŋŋambe n'okuŋŋamba ti bwoba mpoza essente titusobola okuyamba nja kuterangamu amagoba ate nga kimanyi nti singa bali miliyoni 2 nakola edduuka ng'akozesezza amazima asobola okumpa ssente zange. Ekyokubiri nze ntambula nnyo nvuga loole nsobola okuba nga ndiyo gye nemukuyo waayo empetterako 10 nagisaako tera akabiri kale ganga yenkolagana gye njagala tuteekewo era sinza nali sizagala nti miliyoni 10 omulundi gumu nali mukuyo nemuga waayo ebyokusuula bimpeddeko sirina ssente mpaaka kadde okalina nti nkalina kampi
owa empaya 5 empaya 2 nga ina wawandiika design ani bufunye wenzi kunganya omulundi gumu ne zikomawo. Aisha, walinako boyfriend before bino kubaawo? Namuyina just nga twagala kuwera zisigamba nti yali ampasiza gambeerawo nedda. Naye nga wali omwagala? Nali mwagala. Akyaliyo? Kyamazima ndodde omuwuliza simanyi nali mufaako. Naye yekyanga lwa bino oba nekenyuma yali talina laavu gy'oli? Namugambako nga sente zimbuze bamaze ozibba nemunyonyolamu obuzibu bwe bwava. Nakukyawa? Sadda kale nga sikyamuwuliza olw'okuba namunyonyoddemu simanyi obuzibu era bulabika kwe bwava ndowooza. Aisha, essaawa zino oba ng'ogenze ku TikTok bangi abalowooza nti ono yakuwamba era akutulugunya. Bangi abavuddeyo bagamba baagala kumusiba. Osobola okukkiriza ne bamusiba ku lulwo? Sandikyagadde. Tuweze nga bazi ogenda bagamba ki kuba bo balowooza nti akuyisa bubi, yakuwamba, oli mu buwambe ku lw'embeera zitoba ku TikTok. Kituufu. Naye nga sandikyagadde wabula njagala ye nga ye eŋŋambe nga bwe nkunyumidde awo ekyamuŋŋambe kuba ekyamazima sikola alina sente nnyingi siina wensuubira nti ngenda zijja wano bwekyaŋŋambe tambula ogende mu bulungi bulungi nga yaŋŋambye yakumuveera. Muli tolinamu yadde feeling ye? Esimwagala kyekyamazima. Olina emyaka myemeka? N'emyaka 24. Ekyamazima tomwagala newakola ki ewakayo tolinamu yadde akagamba nti feeling zitandikiriza okujja? Nedda si. Wamutuka mu nsonga ziri eza Salongo, wamutuka mu nsonga z'omukwano ez'omubuliri kuba nabira ddala awo tewaliwo strings. Ensonga z'omukwano olw'olumu ennyo kibaawo naye ng'era si byamu nti bisanyusa nnyo. Biba byakukaka? Biba byakukaka nobivaako oluusi tubivaako netugeza tulabika tumaze n'akabanga naye kale nze ngera mulaga nti nsobola okudda waka ssaawa emu oluusi nenzira ku live okwo nembeera okwo kuba kati nafuna abantu bani ne bakakanyako ku biwoogera nga bambanda banseka naye nga tebamanyi oluusi n'amazzi agajja nenze ne bali nengasangula naye nga tebamanyi ensonga kizibu kikintu nga kyekikaayo nti nze omukazi mpulira mwagala ate yetanjagala kati nemulaga obwesigwa buna nemulaga nti nsobola n'okudda awaka nembaako kemuleetera imu oluusi abikkiriza oluusi imu n'alekaawo simuntu okumawaka nti anaakutikkula kino gwonoonya olina okukiteeka abaka mubeerawo babiri mwekka? Tubeera babiri ffekka. Emirimu gye wakajja agikola kusiimula ku nnyumba, kwoleza ku ngoye, kugololera? Engoye baba bayagadde ayoza ogwana kali olaba nzijidde mu bikamu ko tata wange okufumba afumba naye era baba bayagadde baba talinaamu ssente afumba naye era ng'omuntu unoga nti anfumbire omusajja wettoke lisigale nga liboobedde bulungi ajje mu kuva okukola nga waliwo kati nange kyenkola emisi emisana nkirya mu woteeri n'ekigwo era nzira nzikusobola obutamutawaanya era bwe nkoma ng'omanyi nti omusajja yagala muno mbaako bwe muleetera kati naye abakazi bayaayi tulabeeranga luli ffenna nga mugulira enkoko bunaku ng'agirya amugulira embuzi kati era takyalina kyalyako obeera tabirya lumu ennyo asobola obbikuyamba ate nga akugambye nka nkuyambe kale olwaleero nolumu n'embyeriira. Aisha,
abakyala basinga obungi oba naffe abasajja basinga obungi osobola okugenda mu bufumbo ng'omusajja wagenza okufumbirwa tomwagala naye n'otuuka eri olw'empisa ze olw'ebikolwa bye olw'okufaayo kwakulaga oba oli awo ne mu nsonga z'omu kisenge ne zimukwagaza gwe omukulu ono yeesa atya ewaka ekyo ekikugaana okufunamu yadde kalaavu talina kyeyisa kiri awo naye mutima gwagaana tegumwagala yadde naye nga takukuba tankuba takubugulirangako nedda si nakulagala abo nga omusajja yenna gyalina okulaga mukazi we naye simwagala anti gambye osobola tuyinza okubeera awo abawala basinga obungi n'agenda mu bufumbo okufumbira bino ebintu tuze tubiraba ddala mu madiini ag'enjawulo gezitajja kuneshoninga ne bafumbiza omuwala omusajja gwe bamufumbiza tamulabanga nako naye ne bamuteekayo wabula babeera eyo laba ne bapiikingira eyo oba osobola okunfuna nti babeera eyo laavu ejjira eyo kati gwe kiki lwaki eganya okujja siyinza kulimba kuba n'omutima era ne bwegusikeera tegujja simanyi nange lwaki ne mu nsonga ziri toweerawo yadde terina sefu Salongo wewebaka mu nnyumba no Aisha tuba mukweraliikirira lwaki nkubuza ekibuuzo kino tulabye abafumbo bangi abeetidde mu nnyumba abafunyemu obutakkaanya Aisha embeera ze zaatulaga n'engeri gyayogeramu kiraga nti takwagalangako ate atali kwagala tewalabika nti asobola okukola ekikyamu wali mu nnyumba Musereki nti Aisha asobola okukola ekikyamu afuli mu nnyumba wali wamu Aisha alina waazi edduka ewange emirundi mingi wanze sisiiba ewaka nsiiba mu kukola naye oluusi ngenga oba naasanga yadduse kuba talina simu nagimuggyako ge mazima lwaki wanaabeera n'essimu ate ebirowoozo bajjamuwa bingi n'amagezi kavidiyo ke naye ku tiktok omwana yagambye nti kasita wasa omukazi kyosooka okukola kwe kumuggyako essimu sebadde mutuufu oyo omuwala olw'okuba awulira Aisha nti namuggyako essimu iwato byakyogedde naye nga Aisha ekyamuyizisako essimu otafuna connection z'abantu bawera omuwa amagezi nti kola bwoti kati oluusi kale ebyokulabya mbifunira bwe nti nembyekengeramu naye waba byendya nga nange nzikiriza nenga leero bino kambiri okuba kufa kankole ki ne mmulaga nti nja kutuula waalindye nga nti Aisha ddala osazeewo okunzita leero nzita bwoti nga okusinza bwe mmulekawo oluusi ne malina ku bbiri nga sikomye waka ne nkuya okuzi neba Aisha wali awo nti emumpeeka oli otya nti ndi bulungi najjako essimu ne manya oli kati awo mwesiga naye omuntu okumuggyako essimu wedabira mu buwambe era bano kyemumanyi bano abakutambulirako abaagala okukusiba oba tegenda nti kituufu essimu ogimuwambako bwedde obuba buwamba obwo manyi nti omuntu okuggyako essimu aba akuwambye omukkiriza ogenda kumba bazadde be obalabako ate nagenda naye nga baganda bebajja mu mutawuni bamulabako Aisha wali omusabye kugendako mu bazadde bo nakukkiriza sikimusabangako kuba nange sinnakifuna tonnakyaga bazadde bo bamanyi embeera gy'olimu abazadde nakyo kibagamba nabagamba nti ndi wa musajja era bamumanyi boogera naye sina kye nali mbagambye tebakimanyi mu mbeera gy'olimu tofunangako mikwano gyo oba baganda bo ne bakuwa ku magezi ag'enjawulo ate n'abakimanyi just mikwano gyange naye ne baganda bange sikibagambanga kuba saagala kibagamba kati nti olwadde okibagambye wano kuba SB4 erabibwa kati okibagambye Salongo tugambe nti ali mu kusasula ssente
agenda kubeera mu bufumbo buno paka ddi osubira ku mutadde naye nyina endowooza egamba nti gye naakoma okuba naye ajja kutuuka njagale niwe kibanga kigaanye yasobola okufuna sente zange nazimpa n'agenda bulungi okitegedde ensonga eyo teri kufiirwa singa zibadde miliyoni 2 kyogamba emyezi gye mumaze sente zino tetendaba kwesalako kuba bye ebyokulya obiridde nga bitaganjudde olombuuziza ekibuuzo ebyaddala wakati kyemmanyi ezaali embugo bwafuka budeeya tezinaba kwesalako tezinaba kwesalako nnyo amulowooza kati waliyo balansi nga wameka ama Aisha olowooza kwakesalako nga mmeka nanti gabayo wogamba nti mumaze emyezi emeka myezi 3 ensonga ziri ebintu alya mukulyawo ekimirizi sente zesalako kuba eno ebintu si byakyeyagalire waliokeddeko olunaku nobubeera ngaoyagala malya nga ayagala ku kimirizi si byakyeyagalire kubanga tugambe kati saa zino Aisha ali mu bwakadaama ali mu kukola so kati olowooza abantu bajja kunkootinga bubi naye amma olowooza giranga emirundi emeka mu myezi ekyasatu giranga emirundi emeka gye yakalira ebintu esinza kulimba wesenkuba mingi tebiba bya bulungi sibyagala nabyagala simanyi nakumanya mbasaagala nafuna ebigezo nanti oyinza okuba naye ngero muli obala nga kati era alidde tuba twagala kulaba Salongo ono sente zesazeeko mmeka tomanya omuntu asobola n'okubeerawo n'agamba ngenda zikusasulira omusajja akute oba ebigenda mu mateeka namugenda mu mateeka kino kintusala bakikola mu mateeka oba byali byakyeyagalire ku nteeseganya yammwe babiri ekiro ekitagenda mu mateeka kyaliwo ekiti omwana ali mufudde mukwano gwange nga ne bwemba nfunye obuzibu ku mulimu genda Aisha muneero nguza omusingi gwagundi aganya okunsasula oba Aisha omanyi ekiro kyamazima nkole naye sifunye naye oba olina omutwalo gumpe nfuna ekyeggulo agamba ntera kusima wojja wange mugamba hanzijawo ngulyamu ebyokulya nzigyembisanye ebyokulya byendi alinga abimanyi kati bwe yaŋŋamba sente tewaliwo yadde akalagaano kuba namanyi onamaa wetukolaganya ebbanga era kimukozesa endagaano ya sente zino aŋŋambye alinawo 10 n'akawunti enalaga nti kituufu amazima 10 kwezi kati saamukozesa ndagaano kati mubutamukozesa ndagaano tewala tebyagenda mu mateeka kati nange neebuuza lwaki ate byaliwo bisa amateeka ebintu byagenda mu mateeka nkufuna kiwulikika kitya omukyala ali eyo okubeera nga mugenda mu kaboozi nga teweeyagalidde Aisha muli kibeera kitya kiwulikika kitya nga teweeyagalidde kyokka omusajja ayagala si kirungi tolumizibwa olumu lwakubona obunyiivu bwe naye bwasukka olumu ayagala akulimba wamazi Salongo kabyotya kireka kunswaza nnyo obunti Salongo wagira olumu ayagala lwakuba ye munyiivu nnyo obunyiivu bwe bwagaana okuwona akati Salongo yatugamba olumu wekitabuka n'agamba kyekyo enyimba neziyimbibwa ekitiibwa kya Buganda enyimba twazeerabira teri kuyimba ani akuyimbira Aisha nga ayagadde nga kitabuse Salongo bwaba takola abeerawo olwedde omulimu yagutta ye mwennyini sente bazimubbako tolina mukisa nga kamusonyiwe Katonda yalimanya
Kabi olindeko birinde. Otestinze ku buwoomi. Nalina omukisa ogusobola okukikola naye katika waliwo okutuuka omuntu nayonoona nga bw'onookwata omubbi omugamba nga singa yogedde mazima teyandikuvudde emiggo mingi bwe gityo mu bwangu awo naye nasooka neyeegaana nemumukuba neyeegaana ekibaamu nakkiriza eyo ng'emiggo gimaze mmusukkako. Kyatuukawo wakati wange ne Aisha yalina okusooka okundaga laavu ng'omuwala bwabba omusajja amagezi. Omusajja ne kamulage laavu. Lumu nja mmusaba ntambule nkole ki? Ne Aisha yalagirawo empisa embi okuva ku ntandikwa. Aisha. Paka n'essaawa y'olwaleero nkunyumiza bino. Nze ntera okuvuga amatafali nga twala e Kampala eyo. Nenyinza omutwalako eyo. Tubenako nga kati wali ku PTC. Era muyingira PTC nga Bulenga. Abazaayi. Omugano kati ntazisanyukamu nti saagala. Waliwo ku gundi awo waliwo kakakira bakayita manzi. Era nawo mutuukawo nga wano otera okugendako ennyo otera okubeerako waliwo kali awo wali ng'ogenda Nalukolongo kali ku Mukolongo bakayita batya? Nalukolongo waliwo abundi baali bagiyita batya? Labamba oba? Era kakulaga nti asigala era anyiizi. Namugana ng'anyiizi. N'omutwalako mu bifo by'ebintu omuntu byanasuubira nti nno munaakomawo nga kale wakiyakkiriza. Wano twagendako ne ku airport. Namugenda kulinnya nnyonyi. Atugenda kulabayo bulabi. Mwava eyo namugenda ku airport kulambula ku airport. Nga njagala kale wakiyakkiriza gayo omusajja gw'empulira nkwagala. Mwatuukayo. Naye kyengenda okukola kyenja okukola kyendowooza kiri bwe kiti. Nga bakiganye nnyo. Yagenda mbazadde batuna kibafuna ampe sente zange Aisha agende. Wange? Abazadde be omanyiyo. Manyiyo. Naye yangamba tetubayingiza mu nsonga ze. Aisha, awulidde ensonga z'agambye kiraba kigaanye. Agenda mu bazadde bo bafune kye batunda bamuwe ssente ze. Akyogerako ki? Sikyagalira ddala. Ngikwate. Kuba saabagamba ne kati. Saagala kibayingizaamu. Kubibagamba. Wanakikola ajja kuba nkoze bulungi. Wanakikola ajja kuba nkoze bulungi. Salongo. Bw'oba mugenda mu nsonga zino mukozesa akapiira. Wali emabegako nga twakateesa okujja. Twagala ne batukebera emirundi ebiri. Kosifa. Omanyi? Mpulirayo. So kati tewali protection. Ate Aisha n'ofuna olubuto. Ekyolubuto kyo kati kino kankubulya mazima. Tetumanyi. Tonda yakuuma. Aba yalina eggezi lyakozesa. Simanyi. Aisha. Naye nga nange kyenjagala. Ate singa Aisha afuna olubuto ne bukya nga alulina. Mazima. Newanza yakana kamyoneza ekumi neza baakawo nga zirika. Aisha. Olina kyokozesa. Sijja agamba simu. Wata n'ofuna olubuto bali temukozesa akapiira. Ninase. Olina kyokozesa. Gwe abakazi bayaye mu nsi. Oli wangambu. Obadde ki? Yagamba aliwo. Yanimba bwalina olubuto. Wamanyi kyayinza okuba mwezi. Olinayo ku mwana Aisha? Sinayo mwana se. Lwaki tozaala musajja nga bw'atyo, omusajja w'obuvunaanyizibwa? Tisimwagala webuzibu. Singa ofuna omusajja gw'oyagala
osobola okuddukayo Kamada wuyo talina mukyala Kamada agira anoonya mpola za Salongo nga Kamada bye mukyalawo kikyo osobola okulwana munoonya bunoonya nezidde okunywa tofunangayo basajja mu mityana bagala mubuzaabuza kumukubba aba era si muntu ali awo nti yeetaayo nnyo ekiryawo kale nekyemwagalako kiri kimu Aisha mwakwabiriga jjate nekisanga nga tanjagala Aisha si ye muwala omwemakuze nnyo oba nti nno omuwala omwenjeeze nnyo era kino ekigambo kyetwogerako mwenna mukimanyi era oluusi muntu nawe tinesimanya naye lwakuba nti nekiri ekya ssente kyaliwo teri kibiina kubeera na muntu nga tomwagala ensembo kisaana okwetera ebizibu nabirako n'omuwala naye nga njagalako ssente olw'ensonga kyeyansabanga kyonna kyayagala oba kiki kwega ebintu ebitukisibwako ebya bulijjo tukisanga njala kugula muwala oyo mmotoka naye nga takwagala naye kizuula oluvannyuma nga abantu bagamba naye omukazi oyo okusinza ku bikolwa bye ojja omwesonyiwa paka lwe nakibuuka naye muntu aliko yali tanjagala naye ate bwe namuvaako ne muvinga on n'omuntu omulala ate kyamuluma nnyo kyamuluma nnyo era kyamuyisa bubi nnyo nagezaako nkubira amasimu naye ne mugamba nze sisobola kukwasaganya abakazi babiri era nze ebyabakazi babiri sibimanyi omukazi nsobola atya ne bwe ntama neŋŋenda embaale embala nemalayo omwezi omukazi ntegeera atya tewategeera Aisha ate nemwagala nnyo lwakuba Katonda ono aleeta ebigezo abisisinkanya Aisha nga tanjagala kusuubiza omukwano mwesimbu omutali bukuusa yadde ate nenja nsanga ekizibu nga Aisha alina omukisa ogutalina alina kubanga buli lwenfulume waka bwe nti nga nteseewo Aisha emirimu nze ngoba zijja mu bungi emirimu nze ngoba ebintu ebisinga wagenda bigattagatta oluusi ogamba oba oli munyiivu Aisha oba toli munyiivu beerawo oba otayagala kubeera okukwata emyezi zange 10 oziteeka otambula okola eki teri kusalako yadde kama Katonda Uganda ya leero singa azikuwata n'azikuwa obutugamba mwesonyiwa mullo mutima mu bulungi adde mwagala kijja kunnuma nnyo nga agenzi okati nolugamba nti owekala omukazi oyagala omuntu omu mu TikTok video zo waliwo omulala abeera ayimbira Aisha obuyimba Aisha oyo yalina wakayimbira obuyimba ng'omulenzi wansiima oba wettawette oyani ekyo nze nja kusobola okikubula akambuuza Aisha ekyamazima simanyi ajja n'ono n'amukuleetera ne bajja bonna ewaka kati simanyi ne bakuyimbira obuyimba ne bajja nti tukugenda nze sina kyakola naye mbaawo naye simanyi gyamujja simanyi oba biki ajja n'amboozaako yagenda era yamuleeta amujjawo simanyi gyamujja we bajja basulawo tasulangawo bwajjajjawo kaseera lugenda n'agenda n'amuzaayo amanyi naye gye bava Salongo ani oyo omwana bwe yalaba ensonga zaffe yazingiramu content kyetwali tetumanyi kati mu kuzingiramu content aye nalaba n'akawunti yange eno nga y'amaanyi omuwala oyo olunaku lwe yasooka okujja yayagala kutwala akawunti yange nemulemerera talina gwe yakubiranga ekampani namugaa owaayo ekintu oba yalinga amubuuza kiki okimanyi namugaa sikimanyi nangamba nja kudda atukane neebuuza nze ebya TikTok naye sibimanyi yani ogenda ku video zange banyinayo video ndowooza nga 3
kati omuwala oyo naye n'akomawo ava Kampala bwamuno ava Kampala era n'abaako kyeyaŋŋamba kinalaba oluvannyuma ennyo omuwala oyo yakwata essimu yange eno nanga bwekitukanya tukikoleye ku ssimu ye eno nanga yange eweddeko omuliro naye oluvannyuma nnyo ng'eyokulaba ssimu engeri ku 65%. Eŋŋamba ono omukazi yaŋŋambye ayagala tukolere ku ssimu yange y'omuliro gugiweddeko lwaki naye nga yatiginya nnyo 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 essimu eno naye wali tomumanyi nali simumanyi ye yakujjawa yajja mu inbox yange n'omuddamu naŋŋamba nkwagala kati nembuuza njagaza ki naŋŋamba gwe nkwagala njala tusinkana ebiki kati yambuuza ekigambo zino esiwuyanga kuba siri muntu nti nasoma nnyo naye kimanyi nti vio zammwe zagenze vayiro nemugamba kikyotegeeza nga kankusinkana emitala najja mu kaseera ako nambuuza nalirako nnyo omukazi aliwa nemugamba omukazi aliwa kawe tugende waka tukawaka namugjayo ono yaliteretegese na bulungi tugende kati nendowooza oba ayagala muwa magezi sinza ku byalaba nagala tukolemu ka vidiyo wano n'abaawo netubaawo nanoono ama nemugaga oddayo waka nemufunira mpola noddayo waka naye nengenda ku mirimu gyange tomala naddamu n'akomawo n'omulundi ogwokubiri kati awo okuvako olwosaddamu kumukkiriza kuddamu kunsinkana kubanga yagala aleete katemba mu bituufu omuntu ali abadde amanyi nti content gwe mukola obaka kibwa omugamba naye amanyi nti bya content era nga yamanyi nti omuwala bino byonna bizannya buzannya ye yayagala kwambala kalakita eyo omuntu adalowooza nti tukola content si kituufu ekya content nkirengedde ennaku zino yanengezaako ŋŋamba ono tuve mu bintu by'okugaa nti tweyagala tukole content asobola tukola ki asobola abantu gwe banaasiima tuve mu bino ebyabantu okutuleekaanira n'agamba nzebe sibanyira sibyetaaga n'agamba era okuvako twakomako eyo vidiyo y'onoono gungi ono onalero twakomako okukola so bano abaagala okusiba byatandika batya oyo gayi wamitaani London King yatandika atya yajja ku ssimu yange yagaba vidiyo zange kati nasanga balio nga mama ankubira aŋŋamba lwaki bino biri bitya yabiraako nanga omusajja wunagamba genda basiba biki ngayagala kunsi ekyamazima nsogerangako naye vidiyo zera siryawo nti nzifolowinga okujjako okusanga ebyo ate weewuunyisa ebyayogera naye sisankona ku ssimu yange wabula najjayo vidiyo yeemu nengidiweetinga omugakyo njagaza kiki njagala kuyamba mukazi kati nenjagala mubuuze gye byava omanyiyo waawo gye nakola nga mugamba nkusaba n'ensonyi wenviira ku mukazi ate olaba vidiyo wakola ng'olaga nti nno baakuyita ku poliisi emitiyana poliisi bampita naye saagenda lwaki anye nga naera bagenda kudda mu byakunsumbuwa notagendayo nesigenda ne balekeraawo babayongera mu kati luli waliwo omusajja omuntu poliisi eyo kale sagala kulimanya naye omukwano gwange nakwesinanga wano waliwo omuvubuka simanyi balwe bazze simanyi biki oba byali mufuja tugenda kujja tukukwata ebiki naye tuwanibadde weetegulamuko nga wetumanye ensonga entuufu eriki kizengenda funa bwenkumanyiza kuba yaŋŋamba nti oli mukwano gwange naye bwenkizibwa nti kino ekintu kituufu ono kyayawulira ekituufu nze ngenda okukwata naye weetegulemu olwaleero awo nenya nenkola kuba lwaladde kuwosa jjo tanaddamu tanakuddamu Aisha ng'ate owumbawumba abaagala okukwata Salongo Andrew obubaka ki bw'obagamba bagala omukwata baba balowooza bayamba ggwe kasita ekyamazima bawulidde ensonga
Ababiri babadde tebamanyi ensonga buzibu ki eva ku ki abamanyi bampamba tebampamba nga wetuvanyumyadde webiri. So still omuntu ayinza okuba nga ali eyo omuntu ali eyo ayinza okulowooza tuli mu content njagala tutunulire Salongo mu maaso ge naye akutunuulire omugambe nti sikwagala sibu ekyamazima tomutunuulidde mu maaso tunuulidde essaati ekyamazima sikwagala bambi nze najja kunjagala nedda bambi njagala onyambi bulungi tinkusonyiwe tambula ogende sijja vaawo miliyoni 10. Aisha njagala okukwata ku Salongo bwati ku kibegabega omugambe bwoti omutuulidde mu maaso ng'omukutte bwoti ku kibega Salongo kyukamu bwoti. bambi ekyo nga kizibu No si kizibu gye mubeera ekyo tetubeerayo tuyinza okulowooza ffe tukyali mu kontenti mukwata ku kibegabega mugambe bwati sikwagalangako kyekyamazima munange tongana abo omukwano gundaza ndabye kitegedde Salongo. Ffe lwaki tuzze ffe betulaba ku TikTok bagamba otulugunya omukazi omukuba Aisha tomukubangako tomuvumangako tomubogwerangako ewaka obuvunaanyizibwa buli kimu akireeta ewaka akireeta akwabirira bulungi ng'omukazi kati abadde balina mentality eyo nti Salongo atulugunya Aisha amukuba like si bituufu oba balina nsonga zaabwe z'owuliddeko olunaku olwaliiro era ndowooza puroguramu eno gwali eyo simanyi bwe tugenda gitegeera naye abagitegedde mugitegedde simanyi mu komenti zammwe mwe tugenda okujja solution comments mwe tugenda okujja solution Aisha agenda kukikola atya Salongo ye agamba okumuleka agende alina omuwa miliyoni ze 10 Aisha agamba miliyoni 10 talina gyagenda kuzijja kubanga takola asiiba waka talinayo yadde mukwano gwe agenda kujjayo sente aziwe Salongo ffe nga SB4 tugamba Salongo kubyaliddeko sente zino zali badde zikenderako kubanga alidde asolobezza akoze buli kimu tubala Salongo ku nsonga kwe tuba tuwunzikira lwaki tosalako kubanga ebintu owulidde. Aisha alakusayeko sente mmeka tutwale mu buntu alakusayeko sente mmeka otusobola okubeera nga muzira kisa nanga nti Aisha sente zizo ziwa omusajja vaayo naye miliyoni 10 tali muntu agenda kuwa miliyoni 10 mpitirivu Salongo ku myezi 3 gy'omaze ebintu olidde sigamba nti omanyi kisinga okuluma abasajja omukazi nga akukudde nga naye tolabye na waafuse mulimu abakyala bagamba nze tujja kulaba na waafuse yadde okulingiza kapale kange waafuse olabyewo kapale wakalingiza dda ebintu olidde sala ku ssente mu myezi 3. Aisha kusayeko sente mmeka miliyoni 5 myezi 3 kana myezi 3 kola buti tese ulira kola buti mukole wako omwaka simyezi 10 zirenga ziweddeyo omwaka at least mwaka zirenga ziweddeyo miliyoni 10 oba Aisha mu nsonga ziri alina amaanyi mangi nnyo naye nga bikutama amwagaza ekyamazima kuyo omutima tegumwagala. Salongo gwosalako mmeka yamutayako miliyoni 2 asigaza 8 8 muyitirivu kuba tomanya
bangi. Anyway, sijja kwogera nnyo programu eno mbadde nsaba gwali eyo alaye programu eno gisharinge tetumanyi Salongo ekintu kyakola kye kituufu oba bwe tugenda mu mateeka tujja kunoonyayo ku kulooya atubuuliremu ku sayidi eyo tuyinza okuba nga tuwona Salongo kyakola kye kituufu andi bwe kibeeredde nze nganze wenzira ate ku sayidi ya Salongo wabanga yakwata milioni 10 n'azimuwa tebalina yadde endagaano we bakoze tebalina yadde kuteeseganya bateeseganyizza awono kyanjawulo kubanga olaba mukwano gwo gumaze naye emyaka n'emyaka n'omusawayo akakadde akakuwole ng'ate ng'akimanyi nti ogenda kukamuddiza n'atakakuwa naye omuntu wakukwatira milioni 10 ate bigenze na mu mateeka temuna bwe muwandiise kyanjawulo Salongo ekisinga okunuma kiri kimu tunazaaliza kanika motoka yange efudde yingi nagende wa mwami bamuyita HK Financial Service wali awo mu town Emityana akolera ku kizimbe kya akazimbe bakayita ku IJ nemwewolako emiliyoni ninga takoze na Inez ningende Kampala ewa Ronald mu Nalukolongo nakanika emmotoka sente zati zisa zakula kati bamanje emiliyoni nga mmeka 5 sente zamuwa mwalimu n'okwewola temwali mu kwewola zirikwane kwe nali kuloli ali saving wange kawo manyi nti omuntu weterekera ekisobola okujja kwe nali nyina okujja sente ezo nkanike emmotoka yange essaawa zino tugenda ew'omusajja oyo ayinza kuba manje emiliyoni ezi bino ebintu bitabulamu gwali eyo tukoze tutya Aisha akoze atya otugenda okuwoolera ku magezi ag'enjawulo muto ku magezi ag'enjawulo gwe eyali agadde okuteesa ku nsonga eno esimu zaffe ziri ku screen okwo naye ensonga zino tugenda ziteesezaako ndowooza mu vidiyo ojja ne tutuba ne tuteesaganya ku nsonga zino Salongo toyanza otuwa chance okujja okusisinkana n'otulako naffe n'otuwa akadde kano era tujja kudda kyemmanyi tomanya magezi bwe tunaafuna magezi ag'enjawulo tomanya zino ensonga zisobola okuggwa okuba nti ate omutima gwo ensonga z'omutima tebazigula ensonga z'omutima nzibomu Aisha oba olina kye wakola Salongo kuba kimanya abawala bangi Mityana muno bangi baalaba sina simu kyenakola musajja sikiina kye lwaki akwagala nnyo Salongo mbwira ku kyama kiki tewali kyama nze ekyandibadde ng'ekyama kyange kiri kimu naye nakowa okwenjera n'abakazi kati bwe nafuna chance eno neŋŋamba ebiseera ebisinga bagamba buli kyolemerako kimala n'ekikola ki neŋŋamba kansooke nnemereko kukondabe kubanga era kyefaanyiza n'ekyoyo oyo omuwala gwe nkugambye namulemerako nnyo natuka ekiseera nenzikakkana bwomu onandibadde nzikakkana ne bwe ndowooza akasente kane ndowooza ne Uganda yaliro gyetutwala zano mbadde manyi nti Aisha ebijanjalo ya 6 array michuzi mix omanyi n'ensonga eyo etolalaolafu abasajja kimanyi era nabyo era lweyikomwali naye maama Aisha weebale anyway ku SB4 Media Tuggussa Enssonga ensonga ezo ziwulidde amada kiki ensonga ezo ziwulidde bulungi programu eno nno erina challenges and show zetwakoze kino challenge nze simanyi tugenda giggusa tutya naye tusaba Mukama tuwe obwongo amagezi n'okuyambibwako ggwayo atulaba ensonga zino zibeere nga zigguka tuleke Salongo nga musanyufu nga ne Aisha musanyufu kuba essanyu lye lyaggwaawo takyalina ssanyu nakyo kiba kyabulabe omuntu okubeera nga takyalina ssanyu andi Aisha tukala kwebaza okuba olwoba taba muyaaye kuba singa wali muyaaye singa wabula dda naye n'obeerawo nojja kugamba n'obeerawo n'okukkiriza nti ensobi yajja yakolebwa ebizibu byakutuukako naye nti gwe wooli
ono Salongo wali kwatibwa ekisa omaye Katonda alengejja kumiriramu abantu be n'abewa ebibonerezo mu nsonga eno wabanga omwana akulaze nti si muyaayo nakulaga nti muntu mulamu mu mbeera yonna yonna waali natuka n'okujja ewuwo n'okwegatta naawe mu nsonga z'omukwano naye nga takwagala wabula nga akulaga nti si muyaaye waali alibadde okukwatibwa ekisa anti nze ensonga yange ensonga entuufu eyange si ya ssente ensonga yakuba nti nali mmanyi nti Aisha nja mumuperereza mpola akkirize nakati gwe gino emyezi 3 tulaba nti kigaanye kyo kituufu nkiraba nga kigaanye wakiba kigaanye kati nti olina okukwatibwa ekisa n'ogamba kati takola talina gyagenda kujja ssente andaze nti singa abadde ne ssente yali badde azimpa naye tazirina tadduse ewaka wabaddewo ebintu akuwadde olidde naye ng'akikola lwa mutima nti tayagala kulaga nti muyaaye bwe wali badde otuula nga oli wadde neki mukristaayo wabadde otuula ng'omukristaayo n'ogamba naye kamuleke Katonda y'anaamanya bingi tukolera mu loosi naffe tubeera mirimu gyaffe eno gyetutambulira n'ofiirwa ekintu kya bukadde nga buubwo n'olutuula mugana naye kati onogenda mumukolaki n'okirekera Katonda Aisha we yandibadde ankwatibwa ekisa naga atiisiti kale omusajja ono kakiri kamwagale olidde yakwagala ebintu olidde wasisuubira nti wali omusereko ku bintu muganda wange ebintu emiliyoni 10 ku myezi 3 gwe ebintu kwenshi nti zanjula omukazi 10 omukazi azanjulamu omusajja nnyo kati ne babeera bonna emyaka 5 ne lwatuuka n'okufuna abazikane ku kijja kyekimu naye nnyabo twavukane ku myezi 3 kasito ngambe nti ebijanjalo ya 6 mu chozi mix awo nentegeera ensonga zo anyway ku SB4 Media Tuggussa Enssonga program ya Salongo ogiwulidde Aisha gw'ogyogerako ki mu comments awo teekawo ku comment yo tufune amagezi agenda okuyamba abantu bana ababiri twetaaga omusajja naye afuna obwenkanya n'omukyala naye afuna obwenkanya omukyala akikola kulaga musajja nti ye waali si muyaayi musajja akikola lwakasente ke ku saidi zonna osobola okumanya bwewetaka ku saidi yooli osobola okumanya kiki kyayitamu oddako ku saidi yoono osobola okumanya kiki kyayitamu so tukoze tutya okuyamba abantu bano ababiri zeno nteesa mwababadde bagamba nti Salongo tumusibe si ye solution wabanga yakwata obukadde 10 n'abowa Aisha katenda badde babawandiise omuntu tasangika gwe alemedde ku Salongo okumusiba oba ayagala okusiba Salongo muntu ki gw'osobola okuwa miliyoni 2 kabe kyaliwo n'ozimuwa katenda badde muwandiise wali okikozeeko nti tewali so tunuulirako ku saidi ya Salongo Aisha mukyala mukulu ali myaka 24 aba yeesalirawo mu kujja wa Salongo yeesalirawo teyamusibaamu mugwa teyakikola lwampaka kuba Salongo yamugamba namugamba mpayo time neerowooze ye kennyini neyeerowooza n'agamba nzikiriza kitegeera so ensonga ezo mbadde nsaba tuzikwate empola tuzitegeere bana abantu tubategeere nze muzukulu wa Kabajja ngero okujjukiza Kabaka's birthday run egenda okubeera ennaku z'omwezi nga 7 mwezi gwa 4 bayinza wesala okujangu Aisha mujje nayo Kabaka's birthday run tudduke emisinde gya Kabaka nga mwekutte anabakkiriza Aisha jangu ne Salongo tudduke emisinde gya Kabaka abantu babeerayo nno bangi abayimbi buli omu abeera eri binyuma era oyinza okuva eyo ogamba Salongo kangende ntokose ettooke togenda kujja sikkiriza genda tokosa ttooke wadde tuvuddeyo sikkiriza
katusabe naye nga nyongera okujukiza kamada munda bakoki nyongera okujukiza kabakazi birthday run wefunire tiketi yo ng'obudde bukyali tuleme kutuuka ku ssaawa eri nga tuzinoonya nga zibuze genda ku New Tax Park service center yawo ku New Tax Park wefunire tiketi yo obeere nga teweetaba mu misinde gino oba ogenda ku Rome Street service center ya Airtel eri awo ku Rome Street nawo osobola okuba nga wefunirawo tiketi yo oba genda ku Masengere mu office za Majestic Brands obeere nawo ng'ofunawo tiketi yo oba genda ku simu yo nyiga star M85# oselekitingewo number 5 obeere ng'ate wefunira tiketi yo obeera ng'ate weetaba mu misinde gino omulamwa gw'omulundi guno gugamba nti nze naawe tusobola okulwanyisa akawuka kaleeta mukenenya omwaka 2030 bwe gunaatuukira ng'akawuka kano kavuddewo naye tugenda kukikola tutya abavubuka tuyige okwekuuma tuyige okwekebeza tukozese kondomu kubanga gyeziri twagala obulamu bwaffe sirimu azinga nnyo mu bavubuka so twewala okumutambuza gwalina akawuka wewala okukasiiga abalala ate onywerere ku ddagala katakalina weekuume era Salongo kasitangane nti baagenda ne beekebeza emirundi ebiri Salongo kasuke nkwekulititi eyo weebale kubeera ng'oyagala obulamu andi naawe Naalongo Aisha weebale kubanga weekuuma Ssaabasajja Kabaka atukubiriza okubeera nga twekuuma Ziwa and Sons mbo basinga bawo ku Mukwano Arcade gendayokko weefunire ebikozesebwa byonna byonna ebibaka blankets, duvet covers, masuuka, butimba bwa nsiri byonna byonna waliwo ak'omulembe kabayita mattress protector ako kayamba nnyo ku bakyala by the way Salongo akantu ako oyinza okuba ku ndaba gyendabamu oyinza okuba okeetaaga mattress protector manyi abadda bafunanga ebiveera nga ndawo ku buliri kati bo bakalongoosezaamu kabanga kaveera naye nga kabanga kalugoye tokeetaaga akantu ako okeetaaga Aisha tukeetaaga akantu ako mukeetaaga no kati tuwogera kubanga mumaze emyezi 3 kutoka wakuwaza masuuka ayinza obutakeetaaga kulwa Aisha nikitaka kuwonga byengenda okufuna kulwa Aisha tokeetaaga muko teri nange Aisha bwana nyali ddala Aisha Nalugwa oli wana wandiga wa mama wange bakuzaala banzaala bukwe manyi mama wange naye bwenu bamuzaala sadiza emitiyana bade manyi tuyinza okubanga tuli wano nga ndi ku maama wange naye anyway ensonga ezo mbadde manyi nti oyisamu ng'ebyo mbalala oba Rwanda akantu ako keetaaga mattress protector so oli mufumbo kozi Salongo zizibu by'ensonga ezo naye nga gwe by the way nokeefunira akantu ako okuva mu Ziwa and Sons gwomulyawo oli mufumbo oyinza okuba nga olisingo naye nga tugeze oyinza okuba abasinga obungi ennaku zino obudde bwa mbugumu amaanyi wadda mu kisenge n'onywa amazzi gayinza okuyiika ku buliri bwo so tuleme okutobyanga emifaliso obeere nga gayika ka mattress protector ogenda kubugizibu ti nokunkumulako nozaako tekatoba tekayita mu mazzi ze muzukulu wa Kabajja ku SB4 Media Tuggussa Enssonga mbeere bulungi tujja kudda tujja banoonyaako kusinza ku comments zetugenda okufuna tujja kubanoonyaako zino ensonga tuzisortinge Salongo afune obwenkanya ne Aisha afune obwenkanya mbeere bulungi Mukama batukuumire mweraga mukwate kumwekwateko akkirizaako ddala naawe omwana neba ne bakamubeera mutya waawo ne Aisha obukambwe bwamusukka Aisha ne mubantu nga nawera nondaga tonjagala kyobadde ki
Annual Kabaka Birthday Run returns on Sunday 7th April 2024, starting 7 a.m. at Lubidi Mango. Use your Airtel Bona bundles to call anyone on any network to buy kits at 20,000 shillings each from the Airtel shops Benjuanuka, Tobadi Center and New Taxi Pack, as well as Majestic brand offices at Bulange Mango. You can also pay using Airtel Money. Dial *185# option 5 and follow the prompts to complete payment. Kits bought using Airtel Money can be picked up daily 9 a.m. to 6 p.m. from Airtel shops 1 The Kabaka Birthday Run 2024 is brought to you by I&M Bank, Nivana, Uganda AIDS Commission, UNAIDS, Bukit Dolu Popular, Daily Monitor, Majestic Brands and Airtel. A reason to imagine. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.